Olunaku olwaleero omusumba Namatovu Pauline Kirabira atuuziddwa okudda mu bigere by'omusumba Stephen Kirabira yava mu bulamu bw'ensi ng'ono ye yali asumba ekkanisa ya Christ Restoration Center esangibwa e Nankulabye. With the apostolic calling upon her life and her husband and the entire family of Restoration Church. Ono atuuziddwa omusumba Roger Serada ku mukolo ogwetabiddwako abakkiriza okuva mu bitundu eby'enjawulo ng'abadde wamu n'omulabirizi w'abasumba b'abalokole mu Kampala abeegattira mu kibiina kya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Patrick Musoke n'abalala. Banga okugonda kye kisumuluzo ekigenda okutuusa gy'ogenda. Omusumba Serada agambye eggume n'empaka bissa amaka mangi era n'abantu bangi balemeredde emirimu ne bagobwa lwa mpaka ng'ategeezza nti oli okuwangula alina kugonda kuba kye kisumuluzo kya buli kimu. Zino zimenye n'amaka, zino zitawaanyiza byonna, zigobezza abantu ku mirimu mpaka. Oluvannyuma Omulabirizi Patrick Musoke akwasizza omusumba Namatovu ebbaluwa emukakasa ng'omusumba omukulu mu kkanisa eno n'ategeeza nti abasumba abatandika ekkanisa bwe bafa wabalukawo entalo eziyuzayuza obuweereza nga n'olwekyo kikulu nnyo okugaba ebbaluwa zino. N'olwekyo weetaagibwawo obukakafu bw'obuwandiike obw'omukulembeze omutuufu okwewala entalo mu kkanisa. Buli kinoomu okuva eri n'agolokoka n'agamba nze musumba nze ki weetaagawo emitendera. Omulabirizi Musoke ayisa abakulembeze b'ekkanisa eno okuli abakadde ne bateeka emikono ku bbaluwa eno ng'akabonero akalaga nti ddala obuvunaanyizibwa babukwasizza omusumba Namatovu. Abamu ku bakulembeze b'ekkanisa eno nga bataddeko omukono. Ye omusumba Namatovu awadde basumba banne n'abantu bonna abalina kye bakoze mu nsi amagezi n'abasaba bulijjo okutambuliranga wamu n'ababeezi baabwe kiyamba okutwala bye bakoze mu maaso n'okubikuuma. Bw'ogaana okutambula n'omuntu mu kintu ky'okola kitegeeza nti bw'onoovaawo kikomaawo naye oba ng'oyagala continuation y'ekintu nti ne bwe ndiba nvuddewo kisigale nga kitambula obeera olina okubeera nga olina gw'otambula naye naddala ate omuntu ow'omu nju alumirwa kyokola. Abasinga obungi babikweka n'atandika ne bizinesi n'agiteeka eyo nga tagibulira bawaka naye olufu abatwazi batwala. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.